enkonge ya mu Buganda bwetakuba ngo yingire kuba ofuluma lazima engala bibi ogenda gifulumya lazima kamba buli how it started 2017 I think, and I think many of you know this story. Muto wange ng'atubulako ku Friday, nkuba simu zeti ziriiko, nkuba WhatsApp zeti ziriiko, Friday, Saturday, Sunday. Tunoonyeza buli wantu wonna, tunoonyeza malwaliro mu magwanika paka mukwano gwange omusirikale aŋŋamba nti mutowo abasiemayi be bamukwata nti era alimbuya. Kati nenkubira omuntu omu gwe manyi ku CMI naŋŋamba nti kaba verifying eba finding out. The moment they find out, he's going to get back to me. Nankubira nanga kituufu aba CMI be bakwata brother wo nti era ffe tumuyina. Nembagamba nzikirizibwa okumulaba nti no problem, you can come. Zijuke nalimva nakulaba NTV akawungezi. Nenvuga nengende Mbuya. Bwetuuka Mbuya nempita mu protocol yonna gye mumanyi. Ne bantwali omusirikale gwe bayita Kano Asimwe. Nalwawo kukitegeera nti ate Asimwe mufu nnyo. Ngenda kubabuulira omusajja oyo kye yatukola. Asimwe naŋŋamba Yes muganda uffe tumuyina era ne bamuleeta nenjogera naye ne baŋŋamba ne naawe tukusigazza toyina gy'olaga. Shira yali agenda South Africa ekiro ekyo ne mbagamba munzikirize njogereko n'omwana ne nkubira Shira ne mugamba nti Uncle Innocent mulabye bamukwata ne nange bansigaza ne mugamba ati make sure that the whole world gets to know. Of course nabi postinga ku Twitter, ku Instagram ne Facebook. Eno story enkulu nnyo mugiwulire. Mujampingirenga ku bintu nga mubitegedde. Bannayuganda mulina obuzibu mujampingira ku buli kintu. Nze nebaza Katonda sijamingira ku buli kintu. Ekintu kyemba simanyi sikyogerako. Soogera ku bya mipiira kuba sibimanyi. Ompulira. Sibimanyi. Kaakati nga bansuza mu kkomera. The following day nga banteeka mu vaani, nga banteeka ku mpingo, nga bantwala ku office. Nga batinkula office yange yonna. Olwavaawo nga banziza ku mpingo, nasiba ku mpingo that day ne bantwala waka. Mu bulamu bwange sirisonyiwa muntu yenna eyeetaba mu kunkwatira nga ndi innocent. Siri musonyiwa. Nga bajja waka, nga basaakinga. On Wednesday, nga batuyingiza mu double cabin, twayingiramu ne Sandoz, bwe twakifuna nga tuzijjemu, ndi ku mpingo ne bantambuza ku bigere. Ne ntandika okulaba bannamo ne suspecting nti wanonno waliwo press conference. Kakati ne banteeka ku press conference. Ndayira nga ntya Katonda ajjayo enjuba. They paraded a very innocent person. Ne bateeka ku press conference mbu bajje passport sawaka bajje n'enjaga waka. Ebintu ebyo nasooka kubiraba ku press conference. Mu busiru bwabwe ebintu bye bali bayita enjaga oba cocaine. Bw'ogenda Israel balina obucupa busatu bwe bakuwa. Bw'oba ovaayo bufaanana bwe buti. Ng'akacupa akamu kalimu ettaka, akookubiri nga kalimu ettaka ly'olwazi, akookusatu nga kalimu ettaka ly'omusenyu. Kati bano abajaga ba CMI bagamba ng'oyo cocaine gwe bajja waka. Ne bandaga ku TV. Basically ku TV ne bamportrayinga nga bakutte omuyaga. Kye baali bagende yakunyonoona in public kubanga g'amazima gali nti bakimanyi nti nyina favor y'abantu. Ne batuzaayo mu kkomera. On Friday ne batutwala mu court ku Buganda Road Court. Katonda ono atatuvanga Katonda yanunula bajjajjaffe. Omulamuzi eyali ku Buganda Road Court ebiseera ebyo nzijukira ba prosecutor mu ggwanga yonna baali beekalakaasizza nga tewali muntu goba wa bail buli atuuka mu court bamutwala luzira. Omulamuzi n'atukwatibwa ekisa n'atuwa gye bayita oba court bond oba court bail something like that. N'atugamba tugende.
mikwano gyange bangi baliyo, mubaka muganda wange Sewungu yaliyo, muganda wange Faza yaliyo, mwami Kigozi yaliyo, bane bantu bangi baliyo. Ne baneyimiya nenvaayo. Nenga nyina okulipotinga mu court twice a month. Nendipotinga mu court okumala emirundi 22 paka omulamuzi bwe yagamba nti omusango ngugobye nti lwaki yali agugoba nga agamba nti nno government tiyaleta wadde omujulizi n'omu agamba nti Gashumba yali yazza omusango ne gugobwa. But in the eyes of the public olwokuba batuteeka ku press conference eyo batusalirawo omusango mompulira omusango ne gugobwa. Siina musango gwonna mu ggwanga muno. Kati mayiga tewayogedde linnya lyange neze ngenda kulyogera kuba I'm ready to battle with you. I'm ready. Twakuzibwanga tuli balwanyi from the start to the end. Kitaffe yatugamba ne bajjajjaffe batugamba temutandikanga ntalo. Naye omuntu bw'alitandika entalo muzirwane era tujja bayamba. Ffe entalo zaffe si ffe tuzirwana, bajjajjaffe abaasookawo be bazirwana. Ekyo kankikubuulire. Mbandi Masaka weekend ku farm. Mikwano gyange bankubira simu nti Katikiro ng'abalumbye. Kiki? Katikiro n'agamba mbu ku bantu abamu abamucriticizinga tebalina mirimo bali mu Kampala. Katikiro oli musiru nnyo. Mayiga totegeera. Njagala nkulambuza emirimu egyange gye nkola. Ate njagala nkubulira ekintu kino nti si buli muntu nti buli kintu kyakola kikasuka ku TV. Si buli muntu nti alina properties mu Uganda buli muntu azimanyi. Oyagala okungamba first family talina properties naye muzimanyi. Ompulira. Mayiga yennyini 27 abanyunyusi bano bakolera kaakati bamuyoola ne muganda wange Seggona ne mwannyinaze Namboze. Mayiga ne bakatambuliza mu bbuutu nga kawulugumanga akabizi ne bakasiba. Kati Mayiga naawe olinganga agamba nti naawe wali mutujju. Mayiga as a lawyer you would be the best person. Ompulira. Kati Mayiga alinganga agamba nti buli muntu gwe batwala mu kooti abamuzi wa musango. Nena badde nnoonya nadde nkukolako research nagenzo kifinding out toyina landmark case yonna gye wali owozezza. Obulamu bwonna bumaze mmengaawo nga weetooloola. Okiwulira? My favorite omuntu gwensinga okurespectinga wansi w'enjuba wano Dr. Kiza Besigye. Bamutaddeko buli musango gwonna ku nsi guno ogw'obutujjo ogwa rape. Tewali kooti yaliremu convictinze. Okiwulira? Seno we yavudde. Kati akakodyo kali bwe kati. Titayogera ku linnya lyange. Naye olumala okwogera basale speech ye bateekemu obufaananyi nga batutadde ku mpingo. Ate nagenzo kizuula nga those fake pages ezirunninga video ezo abajega bebe bazirunninga. Mbadde disappointed. Peter Mayiga n'ogamba temuwuliriza abantu bonna okujjako nga professor. Stupid. Abantu bakulakulanyiza Uganda abemployinga millions of people, they are not professors. Nze nganze Gashumba nyina abakozi 62 abasasulwa buli mwezi. Nganze Mayiga ina abakozi bameka. Companies enatandika employ create nze emirimu egisuka mu 12,000 for Ugandans. Ochulia abasajja batusinga okutya mu Uganda muno basagodo ni wava muno basudiri lupareria ba mukwano ba abasajja abakoze ebyewunyisa bonna tebayina doctorates ezo zogamba. Ne Facebook gye tuliko kaakati Mike Zuckerberg eyagitandika tayina degree yonna. Ne Bill Gates Microsoft yetukosa mu buli kintu tayina degree. Kati ng'olinganga agamba nti omuntu atali professor takkirizibwa kwogera. Oli musiru totegeera. Ekyo kankikubuli ekirala. Ate ekirala mwegendeeza okuhidinga mu Bwakabaka.
nga sinaba kwogera lero consultings abataka abasoba mu 7 ne bangamba no omuntu atagenda mu mboozi yaffe ali omu Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi Munyango takwatwako naye abasigadde bonna bali subject to scrutiny. Babalimba mu BBS TV ya Buganda tebabalimba. BBS TV ya Buganda mukwano gwa mayiga nfanfe Kimba Freeman be bananyini BBS okiwulidde mayiga bobo tuyita abafere gwe saabafere watujjako sente z'ettaffaali n'otugamba mu myaka 2 amasiro gagenda kuba gawedde galiwa totuwanga accountability y'amasiro ago and I'm ready to battle with you. Ebiseera ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti American Embassy bebamu ku bantu abawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa omplia omuvubuka yawandika story eyo gwe bayita Kabengwa olw'okuba yakwabya kati wamugobye Emmengo mugobayo ngani Emmengo wa nnyoko Emmengo wa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abalangira n'abambejja ow'ekitiibwa Mulwanyamuli yaliyo Kabaka n'asiima n'aleeta ow'ekitiibwa Muliika Muliika n'abeerayo Kabaka n'asiima n'aleeta mukwano gwange Jebbi naawe Kabaka agenda kufulumya akagalabiko owulira ate kino kankibabuulira abamu timujja kwagala kiraba ebikola by'abasajja nga byamayiga byexoneratinga Yoweri Museveni kubanga bano abasajja effujjo lye bayina n'omala babawo obuyinza simanyi kye bayinza tukola mayiga amenye rekodi ye Katikiro yekka mu Buganda akuumwa nga abawoloodi e Somalia abataka baŋŋambye nti Katikiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yenna gw'alina otuukirira amubuulira ebizibu bye ne security ringi eri ku mayiga tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera mayiga you a fool walugulidde ku pata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire I have it on record mu Abaganda kankibabuulire kano government ye wakati kankirinza olulala damon provoking ekyo kankirinza olulala Katikiro Jebbi saamulabako na musirikale Katikiro Muliika saamulabako na musirikale Katikiro Mulwanyamuli gwe respecting ennyo saamulabako na musirikale naye mayiga ye Katikiro ayita mu one way alina right of way nakyogedde mu kutandika Kabaka wa Buganda tiyawaabirwanga mu kooti ne ku mulembe gwa mayiga olw'okuba okoze ebikolobero abantu lwe batutte Kabaka mu kooti Kabaka twenenya mu maaso g'okuba nti ku mulembe guno abantu bakutwala mu kooti kubanga Katikiro takoze mulimo gw'alina kukola abantu bano bagenda mu kooti kubanga Katikiro yasibawo ring tebasobola mutuukirira mukiwulidde gwe mulembe gwokka kuba naliwo ku lwa Mulwanyamuli naliwo ku Muliika naliwo ne ku Jebbi kino kankibabuulire mwenna muli ŋŋamba nga oluusi nga navadda ku nsi kuno okuli wetwogerera emisango egisoba mu 106 nga bawaabira Buganda abantu nga bawaabira Kabaka kubanga Katikiro takoze mulimo gwe Katikiro ye muntu eyalibadde atuukibwako mu ssaawa yonna w'omwetaagira twali tuziika Mukama mumuze mirembe Mayanja Nkanji bambi waliwo akakyala akakaddo baali kaagala kubuulira ki Katikiro mayiga abasirikale bakuuma Katikiro baasindika akakazi n'entya n'okutya okiwulidde kakati tudde ku misinde gya Kabaka gino egya Kabakazi Marathon mayiga ngamba otya nti Menge ina telecommunications company yayo gye bayita K2 ate nga Airtel ye gisponsoringa kikyo ani confusing oba K2 eina abalabi 10
sole ba subscriber 10 bebali badde ba sponsoring ebintu bino kubanga baganda bagamba nti kozadde ekakomberera. Kabaka bwe yalaba nti ettaffaali ekigenda ky'ettaffaali si kye baliko n'aliyimiriza naye ng'otambudde Uganda yonna. Ekirala kati ekyakugjeeyo kubanga engalabi y'essaawa yonna eva Emmengo mbw'oyagala ba vice president wa Uganda mbw'oyagala ba vice president bwa Uganda naye kusaasidde. I think your biggest fear now ye convoy z'obeeramu ezo nti onoobeerawo otya nga bakugobye. Nakugambye nti enkongo y'omu Buganda bwe takkuba ng'oyingira ejja kukuba ng'ofuluma. Ffe tuli basajja, nze nazaalibwa Vira Maria, Masaka district. Buli kintu kyonna ekinyiga Buganda kinyiga. Ekintu kyonna ekisaanyawo Buganda kinsaanyawo. Wagamba mu audio yo mbunno bannayuganda abakulumba abamu bamala wiiki namba nga tebalidde emmere mbu bali bweru eyo. Sebo abo abakulumba bambi mbeera ye yabajja wano. Oŋŋamba otya mbu gwe Katikiro wa Buganda ku mulembe gwo abaana bannalumansi bannamatovu bannalubega lwe basinze okugenda ku bwayaaya e Middle East. Ate nga okunoonyeza kulaga 56 ku buli 100 bamala kutunda ttaka lyabwe wano ne bagenda ku bwayaaya. Ng'okyali Minisita Mengo ekigambo ekyakusookanga mu kamwa federo Buganda nga tefunye federo teridda ku ntikko. Mayiga takyanyega ku federo kubanga baamuwa byayagala nti was a swap deal. Mayiga nga tokyanyega ku federo. Walwanyisa Katikiro mu JB, walwanyisa musajja mukulu oyo. Not promising. Bino byompulya mbu wazimba Masengere. Mayiga tozimba nko Masengere. Ekyo ekizimbe kyazimbwa Idi Amin dada. Gwe wacce wakola kukimaliriza n'oteekamu tiles ate nazo zaasamye. Okiwulidde? Nazo zaasamye. Nadde nkyababuuza ku kali akaavuddeko amasomero ga Nnaabagereka gagenze ku mulembe gwani? Kigo Prisons Primary School egenze ku mulembe gwani? Mutungo Health Center 3 ligenze ku mulembe gwani? Ssaabasajja kanyimirire n'okuyimirira nsebo nkusaba akatono akasigaddewo mu Buganda kana akasajja nga kakyali Mmengo ne Bulange bajja kugitunda bano abantu ku njala gye baagalamu ssente. Ate n'ekirala bannange nze nkizudde abantu ababonaabona ennyo nga bato tebeetaaganoza na bukulembeze kubanga abantu abalya ennyo amawulu ne balya obukupa kyova olaba kalina emba kalinga ng'ebyennyanja ebikalirire kalinga nga buno obyennyanja emmale enkalirire. Wanumbye tujja kutunga tugenda kulepuka ayikana ate nze n'onkola ki? Ononkola ki? Ezo rediyo zammwe njagaza ki? Ayisa abasajja bw'oba tulondera Katikiro omula tulondere Katikiro ava mu bantu ne buno obuntu obwo buzaamufuula kuba bw'otunuya CV y'abasajja bampanga b'amakubu ya CV ogirabira ddala nga yeeyo mpanga ne bwayimirira olaba Omuganda looyo awedde Makuya bwayimirira akwagaza Obuganda ne kano kaakabaliga nkyaleeta Mayiga watugambe mbuno business zaatulema kitobera eriwa wayina ka restaurant kabaita kitobero nga kafumba n'emmere etawooma kaagwa. Tell us okujjako okwetoloola Emmengo mu compound awo kiki wali okoze? Nze nnyina ebifaananyi biri nakibagambye
nze nyine ebifaananyi ky'abasajja kabaka Muwenda Mutebi n'ekifaananyi kya Nnabagereka. Sina kifaananyi kya Katikiro yenna. Actually nyina n'ekifaananyi kya Katikiro Ebya mu ofiisi. Ffe twasooka nzijukira twagenda e Mengo ne tutoola miliyoni 2.5 ettaffaali eryo nga Katikiro Ebya akyaliwo kuli ettaffaali. So nyina the right ne risiti njiyina. Ng'ebiseera ebyo Mengo ya buli muntu abavuganya gavumenti n'abagiwagira. Naye kati successfully omuntu yenna avaayo okukyalenyinga Yoweri Museveni ng'omufulumya Mengo. Sebo Ssaabasajja nkuloopera. Abavubuka abo bankuba za mbogo ekibiina ekyo yakisaanyaawo. Nkoba za mbogo yabisaanyaawo. Sebo kana akajiga kali katuuse nga bakasimbira n'ebigundi babiyita bati ebiyitirirwa. Mu Buganda omuntu gwe basimbira ebiyitirirwa ali omu. Mutabani wa Muteesa Mutebi Kabaka Mutebi teri mulala. Yeka Sebo mujego oyo kakati bw'abaana ajja ku mukolo advance team esooka nejja nerambula toilet ne bagamba mbuye waatuula enjuba terina kutunulawo. Okiwulira n'abasaba boogezi ki abagenda okwogera bw'akulabako nga takwetaaga toyogera ku mukolo. Oh my God, busajja mmwe bw'omayiga singa muyina obuyinza nga Yoweri Museveni bw'ayina simanyi. Era ndowooza Katonda kyava abakiipingira awo. Waliggo Nakirembeka omusajja oyo ndowooza ku bantu abaagala Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi mwali mu 10 abasooka. Era bwe wafuuka Katikiro bonna n'obafulumya Mengo. Masiro gye watugambye emyaka 2 kati egenda 8 mu history ya Buganda. Mu history ya Buganda bakabaka bakubwa enkuba buli lunaku. Bakabaka bakubwa enkuba mu buli lunaku. Tekibanga mu history ya Buganda n'ekibaddewo ku mulembe gwo. Bannayuganda abali ebweru wabayise Banyuba Njaga ne baba waba kyewakuttemu tokimanyi. Bewayise Abanyuba Enjaga abamu n'obayita abatamiivu mbu bakeera kunywa mwenge. Ne boyita abatamiivu abo be basinga okwagalwa kati mu Uganda oba tokimanyi. Oba bayita abatamiivu lwaki abantu babawuliriza? Kiwale wadde weebuuza lwaki abantu babawuliriza oba batamiivu? Kiwale wadde weebuuza abantu babawuliriza kubanga boogera ebintu ebinyigiriza abantu. Yensonga yokka. Lwe bali kivaako okwogera ebinyigiriza abantu nga babakyawa. Kanzireyo ku nsonga. Eggwanga lino lifudde nti abantu betusuubira nti balina okushepinga eggwanga lino bali mu byabwe. Katikiro wa Buganda ye Katikiro asoose mwaka mbokola musimanya state of whatever address. Buli lwowulira omuntu ng'ayogera byakoze aba talina kyakoze. Bali ba Katikiro bonna tewali yayogeranga buli mwaka mbu atubulira byakoze kubanga bye bakolanga nga tubiraba. Ate n'okozesa platform eyo okulumba abantu okuskipinga law no scoopinga law. Okiwulira? Kakati n'osanga abajega ne bagamba mbu awo oli Katikiro. Katikiro ayina eddembe okuvoola abantu. Yayina immunity titaddibwamu. Sinze Katikiro ayina the right to insult people, to demean people, to humiliate people.
tekiriyo mu frequency mwotulumbira mwetukulumbira ekyo kankikubulire nze mu bulamu bwange tewali mukolo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi gwe yali abaddeko nga wendi ne sigugendako okujjako ku biseera byo nga Katikiro ompulira zino kadi oziraba zino kadi mu Bakatikiro abalala nga batuwa invitation cards nga batuwa ne sticker ez'emmotoka zaffe nebo wajja ne busajja bunno muganda wange Sheikh Muzata yayogera yatugamba nga tutandika nze ndi Muganda Omunyarwanda bajjajjaffe batugamba mulwanyisanga omuntu yenna temulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda tebatugambanga kooti temulwanyisanga Bakatikiro mulwanyisanga omuntu yenna ne temulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda nti lwaki batusenza Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi nakola ekintu mwenna abasinga kye mutamanyi nalonda muganda waffe kitaffe Higiro Semajege namufuula deputy Katikiro omusajja Omunyarwanda awedde emirimu Muzeyi Higiro Semajege yaweererwa e Bungereza ng'aweererwa Kabaka Muteesa kati bwendaba abajega abaliwa n'abalumba Abanyarwanda mbasekerera Ssaabasajja yalonda Omunyarwanda namufuula Katikiro deputy Katikiro niyo linagamba Omunyarwanda tolina kukyoyina kwogera maama okyasaaga ate bw'oba ondaba essaawa zino ngoloza Omunyarwanda aliva wano nkusekeredde Omunyarwanda ali wano alinganga Abazungu e South Africa tebalivaayo kiringanga abaddugavu mu America tebalivaayo we are here forever lwe baagana Ssaabasajja ogenda e Kayunga nzenze nnyini twamobilizinga baasi 10 nga tusimbula ku Pride Theatre kubanga ffe we tuligwa nga kitegeeza nti okukwata ku Kabaka ffe tuba tuweddewo Abaganda bonna Abanyarwanda bonna abazaaliddwa mu Buganda bali loyal to the kingdom of Buganda abasajja bamutuluuza mubamanye empigi tewali Munyarwanda yazaalibwa mu Buganda atayagala Kabaka Abanyarwanda bonna abazaalibwa mu Buganda baagala Kabaka kyesimanyi na kumanya era nze sikyalangako mu maka ga Munyarwanda yazaalibwa mu Buganda nga timuli mu kifaananyi kya Kabaka oba woofiisi ye ekyo kankibabuulire kaakati Mayiga nabagambye yasolooza ku bantu ssente z'ettaffaali n'atugamba mu myaka 2 amasiro gajja kuba gawedde bwe tunoonya chairman w'abafere mu Uganda Keka Kasajja bwe tunoonya Ssaabafere mu Uganda Keka Kasajja ate mukegendereze mwenna abakazi mukegendereze tosobola kudupinga abantu for 6 years ako ka Ssaabafere kali badde kakitegeera nti omuntu yenna kasita akwatibwa abeera innocent till nga courts of law zimuconvictinze nga nako bwe bakakwata mu 2007 kati olw'okuba kasaavinga regimu eno etuliisa akakanja tekakyabimanyi naye teri muntu alidde ssente za Yoweri Museveni amaliriza bulungi Jesus musiru kigo bakwata muganda we n'amala ennaku nnya nga baamukwata ng'akimanyi yali naye oba mu ddiiru n'agenda gy'ali aba musiru wa kikaaki musiru ki gwe bakwata muganda we n'aleka ebizibiti awaka mirundi akola bw'ati bino ebintu byetagamu common sense kyova olaba ne balooya b'ennaku zino nze ntandise obbadawutinga
and we are taking on government kwekyo. Jesus. Ako kemulaba. Samaza n'okweraliikiriza abantu. Waliyo n'abantu abali eyo ebweru wa Uganda. Tebalya ku mmere sabbiiti nnamba. Sente z'amasiro baazirya. Owulidde agambye mu abali ebweru aboogera ku bibaluma mbu mubyogera wakuba temwalidde emmere. Jesus. Mayiga waliki nga tonna bafuuka Katikiro? Waliki? Lwe bakukwata wano 27 nzijukira lwe bakutane ne weesiba ekintu mu bulago mu kyalinga ng'ekika kinga kireesu. Kati sibo naawe ovuma. Kyovula banagambye nasabye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi bw'aba tulondera Katikiro atuleetereyo Katikiro ava mu nsa. Omanye abaana ba Katikiro abakulanga buli kintu bakiraba tebeeyisanga bano. Gavumenti z'abanyuunyuusi zisobola okukola buli kintu. Bakwata Bobi Wine wanawulirabino ne bamuteekako emmundu. Singa sitwayogera buli kigambo kyonna singa akyali musango gw'emmundu. Ye by the way omusango ogwo bagwakomawo gw'omukooti y'eggulu. Muto wange Zake wichemu minister, state minister wa internal affairs yagamba mbu Zake yekuba sipaana mu ambulance. Kana akasajja olw'okuba kaserinza wutu ekirala Mayiga nawulidde oyogera ku Zake. Wayogedde ku Zake nga wayiseewo omwezi mulamba nga ya Zake ndowooza bamusiibudde n'omusiibula. Ate nkwegendereza buli lw'oseringawo out mu bantu okomawo nga weefuula omuntu w'abantu olinga nga speaker Kadaga bwe yakola emivuyo gyonna na ensi n'emukyawa. Owulira n'agenda okulaba Zake mu ddwaliro ng'ate Zake lwe bamutwala mu kkooti nga bamukutte mu ngalo. TV zonna NTV NBS zonna zabiraga. Nali nsubira the following day Kadaga agenda kuvaayo agambe nti parliament teddamu kutuula okujjako nga batubuulidde ekyagwa ku Zake. Parliament yatuula. Kati Kadaga olw'okuba byamufuukidde ekya naye n'agendewa n'agenda erubaga okulaba Zake. Jesus. Gwe bangamba nti taata wa Zake muteri muntu ya mobilizinga mitiyana mubende ku ttaffaali nga taata wa Zake. Okitegeera nga taata wa Zake. Kati wamwogeddeko olw'okuba olaba ensi yakukyawa. Samaza n'okweraliikiriza abantu. Waliyo n'abantu abali eyo ebweru wa Uganda. Tebalya ku mmere sabbiiti nnamba. Sente z'amasiro baazirya. Y'okusasamaza n'okweraliikiriza abantu. Waliyo n'abantu abali eyo ebweru wa Uganda. Tebalya ku mmere sabbiiti nnamba. Sente z'amasiro baazirya. Samaza n'okweraliikiriza abantu. Waliyo na amasiro galiwa. N'ekirala Ssaabasajja nkuloopera kana akasajja ne banne waako kye bakoze Obuganda bye bajje mu Buganda mu ttaamu yaabwe. Company zina nyina by the way kati nsikayo fayiro emwemu